muganda wange Moses we muyenga yakwa mazzi n'abagagga twamuziika saidi eno Mitiana nengo iseno Oima Road oyo kati nze nsigaddewo ngo akyali omulamu era bannange mweyongere okunsabira mikwano gyange kubanga mikwano gyange bonna bakoze eki bonna banvuddeko tetwali olwo 2011 tuvudde mu layoti ya Kabaka eyebugerefu batusiba era nyina n'omwana gwe basiba bannaensi yonna ejjudde ekiryongobero abantu abamu mu kibuga Kampala enjogerera kikalu era bw'otuuka ku maka g'abantu ensigi nsibe abantu bonna balazeewa bagenze Masaka kungubagira omwagalo w'abangi Muhammad Ssegirinya yagambye ize tugamba nti rest in peace tugambe fight hard akati wano wendi maka ga mukulu wengenda okwogerako naye mumutegeere naye atudde wano ku lubalaza era ali ku mulyango gwe ngamba embeera yamusobedde dda okuva mukwano gwe agenda kutubulira kyamumanyiiko mukwano gwe abadde mukwano gwe oba yali mukwano gwe sebo oli otya munnange sina bwe tuli mbeera mbi tuli mu kiyongobero nawansangidde nasuze mu lumbe mukwano gwange Ssegirinya Richard ye Richard nasooka namulabira nga bamuyita Ssegirinya Richard Ssegirinya Richard mulaba 2007 twali tulina ekimeza kitwaliko ku Kampala ku muzikiti yedi n'ekimeza kyayo kyabeeranga buli wasande banyingira bwe nti aŋŋamba nti nze Meja Umaru nemukati Meja Umaru mumanyi si yeggwe kubanga Meja Umaru nali maze ebbanga ya mwezi nga gumu amusanze ebugoloobi era mumanyi bulungi oluvannyuma nanga nti Ssegirinya Richard nenjagala kutandika kuba masimu ku leediyo nemukola mutya nanga bakuŋŋambye gwe muzeeyi mpologoma olwo nga ate nze mu bakubi b'amasimu bonna ng'oggyeko Meja Umaru Lubakyoya Sekiri gundi Isima Lubega ekibibi Mutyaba Isaac olwo ne mukwano gwaffe bamuyitanga Jemba Bikwalo enajja nankumbi omulala nga bamuyita muzeeyi Moses owe muyenga Zakaria Munakayiba ebaali abakubi b'amasimu aboolulanga era nze abakubi b'amasimu abo okubeeyungako nti nze ngejera linnyina omukisa nga ate CBS njikuba nnyo naye nga ate nze ndi mu by'abayimbi nnyo nsaba nnyo nnyimba z'abayimbi era baluba be bajja ne baŋŋamba nemmeje nti osobola otandika okuteesa mu byaki mu byobufuzi okuyingira ebyobufuzi era Ssegirinya essimu gye yasooka okuba ku CBS ekyamazima nze nagimunyigira twali ku Lubiri main gate ku Lubiri program bagitanga evening cruise Pamela Watuwa yagikolanga n'empinga empinga Sempija nga bakola bonna era Ssegirinya n'aba musanyufu nnyo Ssegirinya babeera omusanyufu ennyo n'atandika okunjagala ennyo nambuuza naye essimu ngenda zifuna ntya ne mugamba nti okuba essimu ku leediyo olina okubeera ne bunokiya bunokiya obwo babuyitanga poteko oba mwabulabangako bwazimbanga embuto obusimu bwetwakozesanga nali nnyina obusimu nze bwali buna kati Ssegirinya bwajja nanga nti naye gwe ogenda okubungusa sibumanyi engeri gye bwali nti n'obwavu bwali bungi nnyo ku budde obwo nenkwata akasimu kamu nenkakuzaani Ssegirinya naye yali alina ke yali alina Kaalu Kateero mwakalabanga Kaalu akasookangayo Eriyo naweza obusimu bumeka bubiri awo Ssegirinya n'atandika oluvannyuma nampita kodi Kampala nga bali ne Aji Nsereko Mutumba era nsubira oba Aji Nsereko Mutumba yamusiramula naŋŋamba nti okuva leero sikyali Ssegirinya Richard nze Ssegirinya Muhammad Ssegirinya Muhammad oyo ate bwe yajja mu masimu ate n'apiikinga nnyo awo yali ali mu mbeera ki gye wamulabamu embeera gye yali mbi nnyo bwe yatambulanga ne kabulifukeesi kakabulaka akateka mu nkwawa nga naye engatto gy'ayambadde budde obwo si ye yali yeeyagaza kati Ssegirinya bwe yakutandika okukuba amasimu ennyo n'apiikinga nnyo najja ate n'afuna ate emikwano egy'obuvunaanyizibwa yemingi engeri yali omusajja yali musajja w'abantu nnyo ng'ayagala nnyo okwewa omuntu bw'aba akutte ng'ayagala aveewo ng'omutegedde nti ye Ssegirinya maybe n'antwala ewa Aji bamuyita HB Matovu HB Matovu tandika okubanga essimu naye nga tumuwaanako nga bwatuwaine kasente nga bw'obimanyi kati olwo Ssegirinya ntandise okwegatta tufunye gurupu omanyi abakubi b'amasimu tulina mu gurupu kati nga bw'olaba Lubakyoya Mutyaba Isaac Makalo Kavuma
ne Seka Mugenyi asooka naye balina gurupu yaabwe naffe ne tufuna eyaffe nga yali Musegirinya Muhammad mwalimu muganda wange Meja muganda wange Muzeyi Moses ow'Emuyenga ne ambasada wa boda boda bamwitanga Damuli Charles abo nabeeyogerako nno bagenzi mu kabiina kaffe mu kibinja kyaffe nga bwe kyali nze nkyasigaddewo ng'omulamu wangi ambasada wa boda boda Damuli Charles bamuziika maanyi Busujju muganda wange Moses ow'Emuyenga yagwa mu mazzi n'abagagga twamuziika saidi eno Mityana nengo oyise eno oyima road oyo kati nze nsigaddewo ngo akyali omulamu era bannange mweyongere okunsabira mikwano gyange kubanga mikwano gyange bonna bakoze eki bonna banvuddeko tetwali olwo 2011 tuvudde mu layoti ya Kabaka eyebugerefe batusiba era nyina n'omwana gwe basiba kubanga ze bambuuzanyenga nnyo Segirinya wakola ki wali nenga Segirinya simumanyi kati bakwata naye tebamukwata ye naye akatale ka Paaka yadi kagenda ne kakwata omuliro yali akakulya mu bitundu mu budde bamuyitanga Busuulwa bamukwata bamuyita Busuulwa waliwo omwana gwe bamuyitanga Segirinya John kati bwe yeyanjula nti ze Segirinya John laba bamukwatira mu kiwenda kya Segirinya Muhammad era omwana bamukwata nga Segirinya Muhammad era omwana twagenda naye paka Luzira era ebbanga lye twamala nanga tuli mu kkomera nga lo yaffe Elias Lukwago waliwo ne kanso omulala oli kibwatajjanga yatuweerezanga era omwana oyo bamusiba nga bamuyita Segirinya Muhammad naye nga Segirinya Muhammad omutuufu yali akoze eki tali tumala okuva mu kkomera ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo onalebo Jola Mukaddu Mukasa onalebo Betty Kamya ne onalebo Bakaziguluka bebatwebiro Nakawa batwebiro okuva mu kkomera bwe tumala okuvaayo Segirinya yatandika okweyita MP2B 2011 Segirinya agenda mu kalulu muganda wange omugenzi Damuli Charles ankubira nga mpologoma wali ku Bulange Segirinya mpise akubira lale gaggadde emperero ku muvule tugende tumukole ki tumugerereko nga nkubira Moses ow'Emuyenga nga ajja twasisinkana ffenna ku bitale Wandegeya Damuli Charles n'aleeta ekimotoka bakitanga Cheriot kyali ku namba binamba ebikadde netugenda tutuuka ku muvule tosanga wa butipa nga bali ku mirimu gyabwe basomba bakuba musenyu waggulu ku motoka musajja wategese laaleyo esookedde ddala wa MP2 2011 tugenda mu kaluka 2011 Segirinya ntukawo nga sirabawo bantu ndabawo abantu bana weyongera abantu abalala bana bawera abantu 8 n'abaana 6 ngamba nti eno laale sigenda gyogererako tewaliwo bantu olwo saawa zigenda mwemwe kawungeezi Segirinya nkwata ku mukono nga muzeeyi mpologoma togenda olina okwogera abantu bajja olina okwogera mu laale yange nolwekyo awo neŋŋaana ne nga sigenda kwogera mu laale mu bantu bana tuvuga emmotoka ne tugenda n'addamu n'atuyita ku kyerisa ng'era akubyewo atugamba akubyewo laale eno gaggadde ngenda otuukawo ku olwo nasangawo abantu baali bawerawerako nga bali abantu nga 27 ne twogera naye tuba tunatera okumaliriza okwogera ne wajja abaana b'essomero bali budde bwakusoma abaana b'essomero baali bayitawo ngeri gyali owakatemba yali aguze buswiti n'agenda nga abuwa abaana nasobola okukola nasobola okuweza abantu naye olwaleero kyensaba bannabyabufuzi mwenna muneme okwagala nnyo abantu bamaze okufa Segirinya abadde mu mbeera gyabaddemu mwenna mubadde mulamu omulundi gwe bwasembyeyo okujja ku BBS wano yansangaawo ne muganda wange ate kyekikuleese yajjana ku bodaboda nangamba bampise enkafuwemu omanyi ffe okwogera ku muzindaalo okutugita kufuwa mu kazindaalo bampise enkafuwemu ne muganda nayo n'asobola era bwe yamala okufuluma namuvuga bulungi kapiki ne mutwala erungujja nga ku Soroti simanyi awo mu bitundu byawe yadda eri alina waasula naye nga kitalo nnyo ekya muganda wange Segirinya era ndimu ennyamivu naye obwennyamivu bwange ate nali badde wonna Segirinya bamutute sisobodde kgendawo kubanga nze nayewukana n'abannu kusina ku Segirinya ebigambo byaŋŋamba yakugamba ki Segirinya yaŋŋamba ebigambo bingi nanga sigala ku beesige bandinsibye beesige nasobola okunnambula era nga yajjusa ekyamujja mu SDP okugenda mu FDC ate okuva mu FDC okugenda muki mu Nuupu era Segirinya afudde simu mativu nakubadde abanupu omulambo baguwambye naye Segirinya afudde alina ennaku nnyingi nnyo ku kibiina kya Nuupu era yaŋŋamba bino nga tuli awo naŋŋamba nti mufumbiro talinnyanga ku mulambo gwe nkoleega ekisoboka kyonna nendabanga mufumbiro
mubaba mwadde akazindaalo wakiri mukwata omukono akazindaalo kagwa wansi nenga tasobodde kwogera kujjako omuntu bwe yayakyalinamuko ku nkizokizo yagamba nga Kyagulanyi mumukkirizanga n'akola ki naye mufumbiro kino nkiddamu mufumbiro ntuukiriza ddaame lya mugenzi mufumbiro temumukkiriza kwogenda ku mulambo gwa Sseggirinya ebyo byange muganda wange bobaka ki bwowa banno abakubi b'amasimu obubaka bwempa bannanga abakubi b'amasimu nti olwaleero tulowooze nnyo okuba nga tulina ekiddako kubanga twayingiramu kiri abamu tigundi baba tampadde sente ngenda kumwabya so omugenzi abali takiina omugenzi abadde alaba nga ava ku sitepu esooka okudda ku yookubiri era mugenzi abadde ayagala nnyo okukola era nze mbadde musanganga nnyo naye nga baba mpadde sente azimpanga munywanyi were tampa zakulya amangamba genda oteke mu mmotoka amafuta oba mu ppiki amafuta osobole okwongerako naye abakubi b'amasimu tubeereko naye ku mirimu nebakabanga akalimo katono nebeerako n'akalimo olemenga kutayizanga bannabyabufuzi nti banampa onalebo kenkulabyeko sikyafudde eyo embeera tujejjemu tubenga tusobole okuba nga tukola naye nga muganda wange Sseggirinya ampadde ebyokuyiga bingi nnyo nti osobola okuva wansi eno ku ssimu n'ogenda mpola nga weerandiza n'otuwa bwe muppi kubanga laale gye twakuba eyasooka emperero y'abantu abo nga 8 nali sobola sikkiriza nti Sseggirinya asobola okufuka MP ne Sseggirinya wummula mirembe Sseggirinya totuswazizza era nange ssebo nangirira wano nange nkwata obwa kansala bwa Namirembe Bakuli ngenda kwesimba Namirembe Bakuli otuyita no campaign sebo tujja kusupportinga nawe tukuzimbe era ndi wano ku kikomera kyange wano mu nnaku ey'amaanyi ennyo byampeddeko kubanga baganda bange bonna banfuddeko abantu 3 ambasada wa bodaboda Damulya Charles mwamulyanga oyo yanfaako muganda wange Moses ow'emuyenga naye yanfaako kane Sseggirinya nfuddeko bwe twali abantu 4 nsigadde bwomu kitalo nnyo